Atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi Kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira bumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbogombogo kyewagula erizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbitibwa ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbitibwa ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo butakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwo bikozesa okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu tunakubeera nga tutandika ebbaluwa ya Kadde kano okuva mu kakiiko Akasukulumu ak'Ekitangala akamanyikiddwa nga the Higher Council of Light nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliza enkuba y'omutima gwo omutima gw'oyo yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga ozuukuka eri amazima ago era amazima ago gakufuule ow'eddembe osobole okubeera nga otegeera nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era yeggwe bulamu akadde konna weewaawo ekirala kujjukiza nti bazadde baffe batukuvu mu ngeri eno bawanga bitukuvu era nga ffenna tuli batukuvu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa kiki ky'otegeera we bagamba nti akadde aka Kakati mu bikolwa byo mu mpulira yo mu birowoozo byo kiki ky'otegeera we bagamba nti mukadde aka Kakati abaagalwa buli kiseera obeera otambulira mu kadde aka Kakati kubanga akadde aka Kakati ke katuddemu buli kintu kyonna ebyo byonna bye tubagambye waggulu biba bitudde mu kadde aka Kakati buli w'obeera mu kadde aka Kakati obeera oteeka essira ku kigenda mu maaso buli w'obeera mu mutwe gwo obeera toteeka ssira ku kigenda mu maaso mukitegera abaagalwa waliwo obubonero obubeera bubeetoolodde bwe musuba kubanga mubeera temutadde essira ku ebyo ebibeetoolodde mubeera mwenyigidde kubeera nga buli kiseera mubeera mu mutwe gwammwe ne mutakkiriza kubeera ng'ensi ezannya mu ngeri w'erina okubeera ng'ezannyamu eri obulamu bwammwe kyonna kye mukola mwetaaga okubeera mu kadde aka Kakati buli we weenyigira mu kadde aka Kakati kiba kitegeeza nti obeera weenyigidde mu ekyo ky'okola w'obeera n'omuntu weetaagisa okubeera nga oli mu kadde ako naye kubanga ebiseera ebimu obubaka bubayita ku matu mukitegera nga temubuwadde budde mukitegera w'obeera nga buli kiseera obeera bize nga tofuna kadde kye kikuleetera okubeera nga olamula abalala kubanga obeera towuliriza mu butawuliriza n'osubwa obubaka bwe wandiwuliriza ne bukuyita ku matu omwagalwa okubeera mu kadde aka kiba kitegeeza nti obeera weenyigidde ku ekyo ekiriwo wonna w'obeera oyimiridde obeera weenyigidde mu butonzi obwo oba nga toli bumu wamu n'obutonzi obwo naye n'osalawo n'obeera mu mutwe omutwe gwo buli kiseera gukujjuza engero omutwe gwo buli kiseera gubeera gwewuunaganya omutwe gwo tegutambulira mu kadde aka Kakati okuggyako ng'osazeewo okubeera nga akadde aka Kakati keenyigira mu mutwe gwo kitegera
kubanga ensi eyannamaddala buli kiseera eri mu kadde akaakakati. It's in the now moment, the present moment kyokka. Ne w'obeera ng'olina ebirowoozo eby'ensi yo ey'emabega n'ey'amaaso, omwagalwa byonna obikola mu kadde akaakakati. Ensi ey'emabega n'ey'omaaso yonna etambulira mu kadde akaakakati kubanga buli kiseera obeera awo. Obeera mu kadde akaakakati. Buli eweenyigira mu kadde akaakakati kye kikuyamba okusobola okubeera nga oyambala ebirungo byo. Era kiba kitegeeza nti obeera teweewala kintu kyonna mu kadde ako. Obeera tokkiriza birowoozo bya njawulo kubeera nga biwuuma eri omutwe gwo. Kitegera. Obeera tokkiriza kubeera nga oggulawo enzigi eri ebyo byonna by'otayagala. Buli eweenyigira mu kadde akaakakati otandika okubeera nga oddamu okusinziira ku ekyo ekibeera kiriwo nga tokidduse. Buli w'otambulira mu kadde akaakakati ekitundu kyo ekinene kitambulira mu kadde ako kiba kitegeeza nti ofuna ebyokuddibwamu ebirungi ku bisoomooza ebibeera mu bulamu bwo. Era n'ofuna ebyokuddibwamu ebibeera bituukiridde naye tobidduka buddusi. Buli w'otambulira mu kadde akaakakati oba weewa ekitiibwa n'owa n'ekitiibwa abalala empulira yaabwe. Obeera togezaako kubeera nga oziika empulizo zo oba emotions zo. Obeera tozikweka era obeera tozidduka. Kubanga bw'otaziwuliza tezigenda kubeera nga ziwonyezebwa. Oba oli awo mu kadde ako kyonna ekibeera kitudde mu ndaayo kye kifuuka endabirwamu yo. Kyonna kye weetaaga kye kifuuka endabirwamu gy'ovaamu. Kyonna ky'owuliriza kye kifuuka endabirwamu gy'ovaamu. Mu kadde ako buli kinnoomu ayina okuyiga okuyimirira bwantoogo mu bwannamunigina bwe. Osobole okubeera ng'obeera mwesimbu nga tolina kirowoozo kyonna naye okubeera mu kadde akaakakati. Akadde akaakakati kali wano era nga kagenda mu maaso eri buli muntu yenna. Okubeera nga weenyigira ku ekyo ekibeera kiriwo kye kikuyamba okusobola okubeera nga okola ekyo n'okinyumirwa kubanga kiba kiri awo. Okubeera mu kadde akaakati kiba kitegeeza nti oba otambulira mu katiba akannamaddala. Obeera weewuliriza. Obeera ofuna ekyo kye weetaaga oba otambulira mu kisa n'okwagala okwo okubeera kukutudde mu maaso oba okuba kukuli mu maaso n'osalawo ku ebyo ebyetaagisa okubeera nga bisalibwawo mu ngeri ey'ekisajja kikulu n'ekikazi kikulu. Abaagalwa, kyangu nnyo okwekweka mu kifo ky'okubeera nga ogamba omuntu empuliraayo. Kyangu nnyo okudduka okuva eri embeera gy'otayagala okubeera nga tejja eri obulamu bwo. Kyangu nnyo okubeera nga obeera munyiikaavu eri omulala mu kifo ky'okubeera nga obeera mwerufu ku ekyo kye weetaaga. Kitegera. Abaagalwa, bino ebintu bino ye bintu ensi yammwe ye beetaaga. Mu ddemezi lino ery'okutambulira mu kadde akaakati kye kikuyamba okusobola okubeera nga oggyayo obwerufu bwo. Obeera togezaako kulaba nga weekaka okusanyusa abalala bonna, nedda kubanga oli ggwe. Obeera tofa ku birowoozo by'abalala bonna kubanga naawe oyina ebirowoozo byo nabo bayina ebyabwe. Leka babiwange mu ngeri gye babiwangamu mu mubiri gwabwe ogw'obwamusoke n'ogw'obwakyonoka n'emmeeme yaabwe. Bayina eddembe okukikola naawe oyina eddembe okukola ensi gye weetaaga.
kubanga obeera okkiriza otambulire mu kadde akakakati. Omwagalwa kino ekintu si kyekintu kye bakola omulundi gumu n'oyiga nedda, naye kyetaagisa okukikola okiddiŋŋana buli lunaku okusobola okubeera ng'okikulaakulanya oba okikabala mu nsi yo. Abaagalwa mumanyidde nnyo mu bujjajja bwammwe bwonna bwe muze mubbulukika mu mibiri gyammwe egy'ekisajja n'ekikazi nga mutambulira mu kugereesa okw'emitwe gyammwe, ne mukweka amazima ag'akatiba kammwe akannamaddala, ne mukweka amazima gammwe ag'ekikula kyammwe ekyannamaddala, ne mukweka empulira yammwe mu kadde ako. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.